age is just a number. Tokkiriza kwefunyafunya olususu oluleka kubeera munkanyanya. Toleka nviiri kutukaddiira n'ozireka nga zifuuse envi ku mutwe. Nga bw'olaba bw'olina okukola bizinensi ng'ogizza bujja buli kiseera. Kyala mulina okweza obujja emibiri gyammwe. Tulina kubeerawo ate nze nkuze okula olagawa. Kulaba yakulaba nti okuze nze neraba nkyalina emyaka mingi egy'okukola. Bakyala temwefeebya. Gula ekizigo kyo, genda ogule buto olyoke okitakule. Waliyo buloshoni obwo obw'ebbeeyi entono obwo gwe buleete mukusomereko ndakubulira nti akajja kukola bulungi. Mukama yebaziwe. Praise the Lord. Mulekerawo okulya bi ice. Ku myaka kati ffe gye tuliko tetukyalya ice cream. Tunywa amazzi gabuguma. Abakyala munywa amazzi agabuguma. Amiina. Amen. Tosaba gali gakutte ice gajja kukola bubi. Zanyanga muko olw'obulamu. Tolya bisava nnyo. Sala embuto olusale. Temulaba olwange wadde lukankana naye ndusala buli kiseera. Bw'oba tomanyi bwe bakikola jangu. Omuntu akusinga tomukwatirwa bujja. Bw'oba olaba nga waliyo omuntu akola ekintu ky'otakola mwegatteko bwegasi. Gwe ng'omukyala vaayo mwegatteko. Abakyala tetulina kwebaka ne weebaka ng'abantu abalala bwe beebaka. Batuzuukuka ekiro ne tubikka abaana, batuzuukuka ku makya ennyo ne tufumbira abantu, olw'eggulo ne tunoonya kiki tunaakola enkeera. Bw'oba tokoze nnyo abafamire yo ogenda baliisa ki? N'olaba omukyala mugayaavu n'omwana gw'asula naye n'amufukira ku buliri ng'ali mu tulo, ennyumba n'ekwata omuliro nga yeebase. Omwami n'afuluma okugenda okukola ng'omukyala yeebase. Omukyala bw'azuukuka n'ayagala ateeke ebigere waggulu bamaids bamuleetere kyayi. Nedda, emmere maidi gy'afumba tewooma, gwe gy'ofumba yesinga okuwooma. Kyova olaba n'amaka gafudde, mulimu conflicts. Omukyala lwakuba tavuddeyo okukola mulimu gwe. Omusajja mu ngero batugambye nti omusajja amwagala nnyo omukyala bw'atyo. Omukyala omukozi teri atamwagala. Omwami bw'edda agamba omukyala wange ankulaakulanyizza, naye omukyala omugayaavu omwami awasa mukazi mulala. Omukyala omugayaavu awakaawe waba wacaafu ate nga siimwe tugamba kubeera balamu. Yo omukyala omugayaavu ajja kulwaza abeewaabwe. Omukyala omugayaavu tasobola kukulaakulanya ggwanga lye. Abakyala tuveeyo tuyimirire tukole ebintu ebikwatikako. Banoonya omuntu akola. Lwaki leero tulina ba professors nga bakazi? Kubanga bekkiririza. Because they believe in themselves. Omukyala ono tatuula wano, tatuula butuuzi wansi n'alinda omuntu amukolere. She doesn't sit and wait for someone to work for her. Era omukyala ono teyeekolera yekka naye ayigiriza n'abalala. She doesn't work for herself but she also teaches others. Omukyala ono talya mmere ya bugayaavu ya kumufumbira naye yeefumbira. She cooks for herself. N'okuginoonya aginoonya. And she looks for it herself. Tagula mmere ya supermarket. She doesn't buy food from the supermarket. Tagula disposable panties. She doesn't buy disposable panties. Omukyala ono akola na mikono gye. She works with her very hands. Agenda mu nnimiro n'ateekayo ekikola. She goes to the garden and digs. N'akwata enkumbi n'alima. She digs. Omukyala oyinza okuba nga woli nga tosobola kulima nnimiro. Maybe where you cannot dig. Naye ng'osobola okuyiiya n'obwongo. But you can be creative with your brain. Osobola okugenda n'osaka. You can go and look for something. N'olaba ekirimiro kiri awo oba ekisikosiko n'okisaba nnyini kyo. You'll see a bush and ask from the owner. N'opangisa. And you hire it. N'oteekamu ebintu. And you put things in it. Tekigamba nti oba omuntu onoomala kubeera na nnyumba oba na land. It doesn't mean that you have to have land. You may be a woman having little money, having small money, but identifying land somewhere. After identifying land, you go and seek knowledge from other people who have ever done what you want to do. For example, maybe you want to have chicken. But you've never done anything about it. It takes a woman who is creative and you hire somewhere and you put your hand there. After they've told you, you're going